Oli mukulaba Television ABS. Oli mukulaba Television ABS. Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebiro. Sanate okubalaba ku program yange namwatulira nga bulijjo ebeera buli mukaaga ku ssaawa 3 ez'ekiro. Omwanjuzi waayo simulala naye nze Anne. Mwebale kwekumira ku lutimbe gaggade ABS Television ebawumuza ebirowoozo era ng'olwaleero njagala okusookera ddala bategeeza ti program eno ebatuusibwako Sheikh Zayed ow'Emutundwe, Sheikh omulombi w'edduwa. Duwa ezimalayo ebizibu bannange. Abantu abali eyo nga muyina ebiganye mugende mumwetanire abenga balombera dduwa mujja kuba bulungi. Nziramu nate okubajjukiza ekivulu kyaffe ekya Freedom City ekigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gw'Omuseenene ogujja kuba guno guweddeko. Bannange buli awulira nti asobola jangu ogegenye omupresenter wa ABS gweyagala ogegenya ate n'ekitali ekyo tugenda kuba n'abayimbi bangi, tugenda kuba ebintu bingi nnyo, ennyama, michomo, buli kimu. Era bambi abalabi baffe aba ABS abalungi mujja mu bungi tulye ennyama tusanyuke nga tulonkinga ABS mu butongole. Nga sinatandika program yange njagala okubategeeza nti luli olwasembayo tulina we twakoma era ne tugamba tujja kubaddira omulundi ogwokubiri. Twakomawa twakoma ku mukyala ng'agambye nti Morgan agenda kuba nga ajja wano era tujja kuba nga twogera naye ku bigambo ebitali bimu. Kale nga sinatandika program eyo nina bye njagala okutegeeza abantu abalabi ba TV zonna naddala ABS TV gye musinga okwagala. Waliwo abantu abagenda mu maaso nga boonoona amannya g'abantu. Owulira bw'oba nga ekintu tokinaako bukkakafu siraba lwaki oba ogenda otambula ng'oyono n'erinnya ly'omuntu era nga nina omukyala abadde ankubira essimu nange nga ntawaanya era ng'agamba nti yanjabya naye njagala okukutegeeza mukyala oyo ayitibwa Naisanga Evelyn. Ekintu ky'ogenda ng'oyonoona amanya g'abantu si kirungi weddeko. Bw'oba olina ekizibu sooka ofuna amazima agakirimu nga tonaba kwonoona amanya g'abantu. Ndowooza obubaka obwo bukutuuseeko era awo wenkomye ebisingako awo ojja kuba obitegeera. Kale njagala okutumira mwenna abali ku program eno akawungeezi ka olwaleero era nga nina abagenyi bange babiri olwaleero nga tugenda kutambula ku mboozi yaffe ey'ebbaluwa eri yawandiikibwa omukyala Nalukenge era nga sijja bbaluyisaayo ngenda kusookera ddala okubaaniriza mu studio. Nsanyusa okukulaba taata. Ennyabo. Nange nsanyusa okusanga. Kale ssebo nsanyusa okulaba nnyabo. Nange nsanyusa okusanga. Kale nnyabo. Kakati ebbaluwa gye waleeta ku mulundi guli tulina ebintu bye twajja tunyumya nga bikwata ku bbaluwa eyo era nga olina ebintu bye weetaaga okuyambibwa n'okumanya. Era nkwebaza okuba nga watuukiriza watuubiza okuleeta omuntu omwami era nsuubira yona ntudde ku mukono gwange ogwa ddyo nga gwe nnyini ttaka ono omukyala lye yagula. Kale nga sinagenda wala njagala abantu bamanya abantu betwogera nabo oba betutuuza olwaleero mu studio seba amanya go gabulira abalabi baffe. Amanya agange abo moderator kansooke okwebaza olw'okuba nti wasobodde okumpita wano nzije wakati w'abantu ababiri aboogerwako. Amanya agange Bukenya Charles ndi musajja yeddira engabi ndi Munnayuganda omutuuze abeera Kakiri Sebiero C1 nga emirimu gyange gya bulimi n'ebirala era nze omu ku abo abakulembeze abakyaludde mu ntebe eyerosi wadde LC1 kwentambulidde ne ku LC2 emyaka 3 ndi mu LC kintu ngo kiwangalidde mu experience yonna waffe emyaka gyonna era bwe mbanga njogera ebintu bino sisuubirayo kigambo kyonna kiyina bukuusa oba bulimba kubanga abantu abanneesiga okunteekawo balagira ddala nti ne wenzize wano era nzize n'obwesigwe bwabwe okubeera nti nkola ki ndi wano nga ndi wakati nga lulimi mu maaso gaabo abandaba n'abampuliriza. Tweyanziza nnyo ssebo mwami Bukenya era tusanyusa okulaba ku ABS TV. Ennyabo.
nsaba ojjukiza naawe abalabi baffe amannya go. Abalabi baffe abatulaba amannya gange nze Nalukenge Maureen ndi mutuuze w'Egganda. Tukomyewo ku pulogulaamu y'ebbaluwa yaffe eya luli Mwami Morgan gye yasaba nti olwaleero alabikeko tusobole okuggyayo amazima. Okay, nsanyusa obalaba bannange mbaniriza nnyo ku televisioni yaffe eno ABS. Kakati olwaleero luno kyenjagala okusimbako erinnyo nga Mwami Bukenya bw'atugambye kyekigambo ky'amazima. Era ng'olwaleero mu programu eno n'amwatulira okwatula kugenda kubeerawo naye buli lwe twatula era amazima tuba twetaaga tukole ki tugamanye. Leero tugenda kumanya amazima nga Mwami Morgan nayogeddeko naye nabako ebintu byanyinyonnyola. Tali wano mu studio naye njagala engeri oli gye nali nti nanyumya ne mukyala Nalukenge yekka nange njagala mbeeko ebibuuzo bye mubuuza. Ebibuuzo ebyo byavudde ewa munne gwe yayatulira bwe yagamba eyamubbira ettaka era omufere Mwami Morgan. Kakati mukyala Nalukenge ekisookera ddala obukulu ettaka liri side ki? Sebbi Kachiri. Era okkiriza nti wamuguza naawe tomubanja. Okay, kirungi nnyo. Kati muzeeyi kansooke nnyumyamu n'omukyalo ono kasita nawe oli naffe mu studio emboozi ogenda kuba okitegeera era mu maaso eyo tujja kuba tulaba kyekigenda mu maaso. Owulidde? Kale ekisookera ddala obukulu bukyanga oba wano Morgan wali omulabyeko? Simulabangako. Omulabangako. Ate owangamba alina enkolagana ne bbaawo. Ennyabo. Bbaawo yamutuukirira koko? Yaŋŋambye yamulabye eggulo. Yamulabye n'amugamba nti Morgan n'agamba bba wange nti ava wano akulabye. Wano ku ABS. Ennyabo. Ate nze akola olw'omukaaga. Kakati nze ne mmanya nti by'anaaba yaggambye nja kubimanya nga nzize. Okay. Kakati ogambye nti wangambye nti muludde nga mukolagana ne Morgan. Ennyabo. Kwegamba family yo ne ya Morgan. Ennyabo. Bwe kityo bwe kiri? Ennyabo. Wayogerako ne mukyala wa Morgan? Ennyabo. Ku nsonga eno? Ennyabo. N'akugamba atya? N'aŋŋamba nti ekyapa ajja kukimpa. Nti bbaawe ajja kikuwa? Ennyabo. Olowooza yali awolereza bba oba ddala ajja kikuwa? Nsuubira nga yali amuwolereza buwolereza. Oba yali alowooza nti ajja kimpa, omwami n'agaana bugaanyi naye ng'omukyala yaŋŋamba nti ajja kimpa. Okay. Kakati bukyanga ova ku TV mukyala Morgan wali omulabyeko? Simulabangako nnyabo. Okay, kakati kyenjagala okubuuza ndooza ekirala. Oyina mukwano gwa Morgan yena gw'omanyi nga mukwano gwa Morgan naye nga naawe family yammwe mukwano gwammwe? Ennyabo. Bamuyita ani oba babayita ani? Bamuyita Toofa. Toofa. Okay. Omanyi omwami gwe bayita Edward? Tomumanyi nga mukwano gwa Morgan? Simumanyi nnyabo. Okay. Kakati nayogedde ne Morgan ku ssimu. Ennyabo. Sinamusinga naye nayogedde naye ku ssimu. Naabako ekintu kyeyangamye kyenjagala nkubuuze. Ennyabo. Omwami gwe bayita Edward. Ennyabo. Yatuukako ewammwe n'awola bbaawo ssente bukadde 3,300 n'omuwa kaadi ya pikipiki gwe. Anti bwe tuwogera amazima lwe tujja okutegeera nti Ennyabo. kituufu. Ekya ssente sikimanyiiko. Simanyi Kaadi ya piki wamuwa yaki? kadi ya pikipiki bba wange yagula ku piki. Naye nze bwali kiro ne bajja mu mmotoka nansaba kadi ya piki n'enjimuwa. Baawo. Naye wakati awo simanyi kyaliwo. Okay. Kwegamba tewamubuuza lwaki awayo kadi ya piki? Titwakigenda wala. Okay. Kakati ekirala wakwatako akakadde kamu emitwalo 3 n'okawa Morgan? Sikamuwangako. Nakwata emitwalo 8. Nga tetunabagenda mu byattaka nga bino tebinnabaawo. Emabega baawo olwaleeta kadi ya piki wayitawo akabanga ka wiiki nga ziizo baawo n'akuwa $1,300,000 ozibwe Morgan? Tekibangawo. Takikola tampanga ku ssente ze yampaako mpe Morgan nga si za ttaka zino ze ŋŋamba gyali emitwalo 8 tekaali kakadde kamu emitwalo 3. Nga zaali zaaki?
Morgan yaŋŋamba nti yali azibanja bba wange ate bba wange yatunze poloti n'atamubuulira. Morgan n'ayita ebbali n'ambuulira nanga nti kakati bbaawo bw'aba tampadde ssente zange ze mubanja nga yatunze olowooza kyansasudde. Kati bwe yajja ewaka ne mugamba Morgan yaŋŋambye akubanja ate watunze lwaki tomuwa ssente ze? Naŋŋamba ssente ezo nti gwe tomanyi Morgan lwaki yampa ssente ezo naye bye twakolera ssente ezo byafa nange nafiirwa Morgan sigenda musasula. Ne mugaba bwe yali yakuwola yakugamba nti nno bwe zifa nga tompanga. Ne mugamba nti beera feya munno omuwe ssente ze. N'atoola emitwalo 8 n'akimpa nenkubira Morgan essimu ne muwe emitwalo 8. Mu kaseera ako process y'ekyapa yali yatambula dda. Kinana yakikuwa mwamala dokutandika kola ku kyapa. Ebyange biri bbali nze bino namuyambako mubanjizaako nga ndabanga abagenda okutabuka ab'omukwano ng'ate ndaba ssente bba wange azirina ng'ate munne yamuwola ne muwalirizo muwa ssente era n'azibala n'azimpa n'enziwa Morgan. Kati bbawo bwe yamuwa ekinana ekyo yakugamba nti zabadde mbanja ziweddeyo. Nze era Morgan yakugamba abanja ssente meka? Teyazimbuulira. Yaŋŋamba bbaawo mubanja ssente zange nazimuwola nga tulina bye tugenda okukola. Ne bba wange n'ategaana nti yampola ssente. Nze saalemera ku kya muwendo gwa ssente. Baawo yakkiriza nti Morgan yamuwola yakikkiriza bulungi. Era kye nava mulemerako ne mugamba munno muwe ssente ze ate oba yakuwola. Era ekinana yakikwasa nze mu ngalo ne nkubira Morgan ne nkimuwa. Kati wamanya nti waliyo balance. Oba nsooke nkubire ku bbaawo akitunnyonnyola ekyo akitulambululiremukko. Kisoboka. Kubanga kyenvudde ngamba bwe ntyo nina ekintu kyenjagala okumanya nga tetunagenda wala. Program tugenda mu maaso nayo ngenda okusaba manager wange nsaba ku namba ye saagala ogyogere ku mpewo ginyige bunyizi kuno. Ginyige okwo. Abalabi baffe abalungi nga bwe mbagambye n'ensonga twagala giva ku ntobo tube nga tutegeera kyali kitya. Kati tusooke tukubire omwami ono nga bwe tugenda mu maaso ne program yaffe tube nga tusobola okufuna amazima kubanga Morgan waba yawola ssente yabawola ssente sorry tugenda kuba tutegeera nsonga ki lwaki. Gyebaleka ssebo. Hello Mwami Bosco. Mwami Bosco. Ompulira bulungi? Mbadde nsaba nina kye njagala ntegeere mu kadde kano. Ompulira? Hello? Kakati emiliyoni 3.3 mukwano gwa Morgan gwe bayita Edward ze yakuwa wazimuddiza. Morgan kampa ko miliyoni 3. Yakuwa meka? Yakuwa meka sebo? Yakuwa miliyoni? Miliyoni ya sente da sente na jimiza. Na soka na mwa mitwala abiri na mujene nasigala ngamanja ngatene sente za ari za kubanje faida twago ndinga yene biso. Kuzafanda ati ekisera kyatuka kuna bibi tunga akataka kan ndelo ndinga na kuzuma ngama kwata na mwa kumfala abiri ndio jitwala kana ndo madame na nini. Okay, kwegamba Morgan tomuba takubanja. Kakati olugwagamba sifanye kandi mu kudinga. Wanji? Emiliyoni 3 mumeka? Emiliyoni 3 yagamba ntisikali amuleka yagenda andagenda gaba kila shini na ngapera miliyoni 3 zagaba. Zitanga ku miliyoni 3. Nenga wamuwako kadi ya pichi. Kadi saji muwa deki. Ndesimuanga ko kadi. Kadi na ngomana lina jimu wa jinzi na jimu wanga wali wenda ganaje twakola nti ampobu kadi busatu. Ate mchala wagambye nti ye yagireta n'ogimu. Kati bagisingira emitubu kadi busatu. Anti mchala wagambye nti ye yagireta kadi n'ogimu. Kakati alibinsetting liti yawe. Niyomaga nigo nalade naye tasoba kubinga amakubanga tiriyo. Yo baba oza kusinga ze. Yawe sindi mo tuba rero saze.
Nibi abalikolanga mu kutunga byabungabunga babinkisanya simanyi. Okay. Ate ye mugareje ebyayogera abiteekawo ngaye kati nkuwula pitinga dinga jubula kadi ne ka nenda gano yali ndina wala era bwe nali kituga na kitone bitalo kinala osobola kumutasa ko kadi nsatu no kadi ye pitinga. Okay. Kale webale nnyo ssebo. Okay, kwegamba owulidde byayogedde? Ennya. Agambye nti piki nkadde. Yagigula nkadde ne gwe yagigulako yali mutabani waffe mumanyi. N'agitunda. Era yagitunda kuba yagiwa omuvubuka waawo ku gundi yagivuge n'amubuzaabuza nga tamuwa ssente. Kati nze kwolwo lwe baanona kaadi ekiro nali simanyi kigenda mu maaso. Nenze nnyina emirimu gyange gye nkola siremera ku musajja nti ate kaadi kiki. Ate bbawo ng'agamba yeetawangayo kaadi. Anti kaadi nze baaginona naye simanyi wawe yali agitwala oba yali agitwala kuba oli gwe baguzizza piki kuba ne piki yaddamu n'agitunda oba baali beewola ssente naye nga baali mu mmotoka ne bajja ne batuuka ewaka naŋŋamba mpa kaadi eyo n'enjimuwa ne bagitwala kati ekyaddirira saakimanya. Bawo avuga boda. Bawange tavuga boda naye yali avuze piki aguze piki agiwa owa boda tufunemu akasente. Okay. Kati owa boda n'abanga si musasuzi mulungi n'addamu n'atunda piki. Kati wakati awo sitegeerawo nze saategeerawo naye nga nze nkimanyi nti piki yali weewaka. Okay, kale abalabi baffe abalungi kaakati sofa n'ebyo bwe bityo bwe bitambudde kubanga nze emboozi gye nkubuuza nagijja ku Morgan ate ng'era agyekakasa kubanga kyenvudde ye anyinyonnyola bw'ati ate nga bw'oli mukyala Bosco suubira nti ebigambo bino obimanyi. Baawo bw'amwewolako ssente zino yali ayagala kugula mmotoka nga yafuna obuzibu n'asibibwa. Kati bw'asibibwa nga balina ssente ze bamwagaza era n'atunda emmotoka ye Primo era yagitundira ku poliisi. Kituufu? Nnyaba emmotoka eyo nze nagitunda nga mugenda kusasula baawo ave mu kkomera. Morgan wadde siringi 5 teyagatoola. Sigamba nti yabawa ssente. Ngambye mwagitunda. Twagitunda. Musobolo baawo asobola okuvayo mu kkomera. Kaakati bw'avaayo mu kkomera. Essente ze njogerako. Ze yeewola ku oyo omwami mukwano gwa Morgan Edward. Yali ayagala kugula mmotoka. Owulira? Ng'avuddeyo mu kkomera. Zaali $3 million. Yasooka n'amuwa $3 million. N'amala n'amwongera $300. Owulira? Mpulira. Then gwe owayitawo akabanga omwami wo n'akuwa ndowooza bwe wamubanjizaako n'akuwa $1,300,000. Bw'atyo bw'aba bwe yakigamba. Oli omwami n'asigala nga babanja $2,000,000. Kati madamu Anne kyenkunnyonnyola awo wakati bye bannyonnyoligana sibimanyi. Era gye beewolera simanyiiyo. Era mu bbanga eryo lyoyogerera nze Morgan twali twakwatagana dda ng'atambuza ekyapa kyange. Ensonga ezo teyazimbuulirako. Nze Morgan mu kumubanjiza ekinaana yannyinyonnyolamu ng'omukyala bw'onoogonza bbaawo ng'ate ne bba wange mulaba ssente azirina ng'ate Morgan tuyina enkolagana. Nengamba nti lwaki omukwano gufa olw'obusente obutono muwe ssente ze n'atoola $80,000 n'akimpa n'enkiwa Morgan. Era ebya mukwewola bo ng'abasajja n'abasajja saabimanya. Madamu Anne nze ndi wa dduuka mbeera waka n'omwami apanga bibye ennyabo. Okay. Annange Morgan naye kye yakola omukyala era nsaba nnyo program eno Morgan bw'aba asuubizza okujja ereme kuggwako nga tannajja kubanga birabika ebibuuzo bingi. Anyway katugende mu maaso muzeeyi. Ogambye ekyapa kyo baakikuddiza? Baakikuddiza nga kyekyo? Kyekyo kubanga nze oyo ebiseera bye namuwa akole ku mirimu gye yankubira nti tunaatera okukikomyawo. Kati ono omukyala kubanga ye yaleeta Morgan ng'omupunta agenda okukola omulimu okupima. Ne bapima ne basimba n'obuyinja omulimu ne bagukola ki ne bagenda nagwo bajje bagutambuze eno nga omupunta bw'alina okukola omulimu gwe. Ekyo bwe kyaggwa ne wayitawo ebbanga oyo n'akwera ngamba muzeeyi ekizibu munnange kyenkyayina oli ebintu tannabikwata bulungi naye ngumiikirizaamu ekyapa tulina okukikola ki
okikomyawo ekikyo ekyange ng'otandise kubanga ekibanja nze nga nina okumanya yaŋŋamba wiiki 2 bwe ziyitawo ne mukubira naga nti munnange lindako ekintu tekinnaba kukola ki kuggwa kati ebyaddirira n'addamu era omulundi omulala nagamba muzeeyi ebintu bikyantawaanya ono simukwasa bulungi naye ekyokukola waliwo obuzibu obuli wakati waffe nze talina kyandaga kituufu era ekyaddirira Morgan naye nankubira ne bagamba bannange oba bagamba nti ebintu saabitereeza muzeeyi nono ekintu kyo ekyapa kyo ng'olwo n'amaze okimukola ki okimuggyako kwe kugenda Morgan era yeyannona n'enzijjayo ekyapa kati ono n'asigala ate nga bakwataganye n'oli akola ebibye ekyapa n'okijjayo ono era n'omwami yaliwo mukulu Bosco oyo ekyapa ne bakinziriza muzeeyi kyensaba okubuuza mu kaseera ako Morgan teyakugamba nti ekyapa ekyange kyafuluma ekyapa kyo yaŋŋambako nti kyafuluma era mu kufuluma ate n'antegeeza nti waliwo emmotoka gye baalimu ne mukwano gwe ate mbu emmotoka ne bagibba ate n'ekyapa mwe baakibbira Morgan yakugamba nga yabyogera okukomekkereza bwe twali ne Morgan n'omukyalo oyo twaliko gye twali tulaze eyo nga tuyina kasente ke kabanja ng'olwo Morgan ayagala okuddamu okutereeza ssente zaani z'omukyala yazimuddize kubanga ekizibu kye tuyina mu abakyala enkola ya ssente si nnyangu era kasente ko n'oweeza emitwalo oba 6 n'ogiteeka ku kyapa kyo ate ne kitafuluma naawe omukyala ng'omukyala olumirwa nnyo wadde n'abakyala n'abaami ngaffe tukola ki tulumwa naye omukyala ssente ze azikola nga ayinza okutunga ngoyo bwagamye nti akola mu dduuka olaba nti omulimu gwakolamu alumirirwa nnyo okumala ebintu bye bikole ki biggwe naye Morgan bwe baatuuka awo tebakola ki tebakwatagana era awe waavu olutalo ekyaddirira omukyalo oyo nankubira omulundi omulala ne mugamba lwaki togenzeeko kulandi nga bamaze okunziriza ekyapa genda wetegereze oba ddala yatambuza ku mirimu oba omulimu gwabaako wegukola ki wegutuuka ekyo ndooza teyakikola naddamu wagendayo madamu Ana obwongo bwa landi sibulina nayagala nzije nfune omuntu anyamba mu ekyo kuba nalowooza okugendayo ng'era kyangu okumbuulira ebifu kuba ne Morgan nali namwesiga nga manyi kyakola kituufu kati ate nkizuula nga kikyamu Morgan wagamba akola mulimu ki yaŋŋamba akola mu ttaka mu landizi bapima mu ministry mupunta akola eri mu ministry oba akola bibye yaŋŋamba woofiisi ye ayina ne woofiisi ew'obulenzi ekitegeeza takola mu ministry naye ng'akola ku byattaka akola ku byattaka kati awo sijja kugamba nti alina ministry bweti gyakolamu okay kakati Morgan omwagaza ki oyagala kukolera ekyakuwa ekyapa oba bwe biba biganya kudiza ssente kati ku bintu byonna njagala ekyapa bwe kiba kyafuluma ampe ekyapa kuba kye twali tupatanye bwe kiba tekyafuluma ampe ssente zange ne transfer form kuba twali twazisayininga nga twazimuwa ekyapa bwe kiba tekyafuluma transfer bataziinamu fayiro okozi gwagina eyo fayiro yeyo gye nakuleetera madamu anti ngambo gwagina yennyabo yaje kati wasooka n'omuwa ssente mmeka ezokola transfer nazimuweeranga mu bibajjo bajjo ngamba zonna wamuzaali ssente mmeka emitwalo 68 n'omuwa n'ezokukola nga transfer zonna zigula bwazo empapula namuwa ssente n'agenda nazigula siringi kasanvu emitwalo 15 gye wamuwa gyali gyaki gyali gyakuntambuliza mirimu linnya genda wano lyako ekyemisana ng'omusaala Morgan ye yapima ettaka wamusasula ez'obupunta anti mu 15 zaalimu ebyo byonna nnyo okupunta n'okutambuza fayiro kubanga mu kiseera ekyo twali twakamala okulonda era ebiseera tebyali bya ssente naŋŋamba nti nga bwe watali ssente nze ŋŋenda kukuyamba era twakkiriziganya ku mitwalo 15 nga gyegy'obukozi ennyabo okay kale emboozi yaffe ekyagenda mu maaso tugenda kubanga tugitambuza era nga bwe nabanyonyodde tugenda ku ntobo kubanga bano abantu ba mukwano muli ba mukwano famire zaabwe za mukwano kati ekintu nga kino
sittaka lyerigenda batabula wabula essente ezo eziri wakati waabwe zigenda batabula sikyakyo muzeeyi olw'obutamaliriza mulimu ono gwe yamuteeka olw'okugamba nti oli teyamala mulimu gwe ate nga yamuwa ssente zonna n'azimalayo nga bwemanya ssente y'ekikazi naye kakati kyetugenda okukola abalabi baffe abalungi aba ABS tugenda kuwumulamuko katini tunywe ku lwendo lw'amazzi nkomewo ate ne version empya eya programu yaffe naamwatulira tulinde ekiddako toseetuka tovaawo ebijja byokya katukomewo. Oh my god, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Munnayuganda munnange olina by'otunda naye nga bibuliddwa agula weekwate. Aba Trust Weekend Real Property Estate ye kampuni yokka evuddeyo okolaganirwamu ne ABS TV okunoonyeza abaguzi abagula property yo. Olina nnyumba, olina mmotoka, nandiki farms gy'otunda oba ttaka ly'otunda, toteekeddwa kulonzalonza. Leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Oh my god, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Jjukira nti akasiimo kaabwe okabawa omaze okutunda okumanya ebisingawo kuba ku ssimu z'olengera ku sikulini yo. Basangibwa ku Lubaga Road ku kizimbe Access Building okuliraana essundiro ly'amafuta erya Olex Energy opposite Sujuvalo Hotel. N'olwekyo weekwata aba Trust Weekend Real Property Estate olyoke omanye lwaki enkoko tezirya kyaggulo. Ebintu bijjange bisagana ye ABS television elesa amanyi buli waita buli wamu na buli muntu yenna ABS TV gyayogerako. Abakozi badduka ku mirimu ne badda wakalwa ABS, abakazi basiriza emmere lwa ABS. oli mu kulaba oli mu kulaba television ensayo nnyo mu bulango bwaffe obwo abalabi baffe abalungi aba ABS television. Nkyaliramu ku programu yammwe naamwatulira era nga ndina abagenyi bange mu studio bendi nabo omwami omuzeeyi yavudde Kakiri, mwami Bukenya nyini ttaka, omukyala eyakosebwa nga aguze ettaka ayagala ekyapa kye kyala Nalukenge, ate era tweyongeddwako omuntu omulala omu Kazaala Bulwa Morgan atwegaseeko ekiro ky'olwaleero era nsanyuse okulaba ssebo. Kale engeri gy'oli nti gwe mutwe mukulu mu kintu kino ojja kwongeza ku ddoboozi buli omu obwedda akwesunze era luli eyakwesunga n'atakulaba abe ng'asobola okuwulira kubanga ekigambo kyeyogera kye tusinga okwagala okuwulira n'okumanya ekiro ky'olwaleero. Ye nnyabo nga sinagenda mu maaso ne programu yange eno ate nga n'ono omwami ye Morgan, nange mayirya Morgan naye ajja kuba tweyanjulira mu butongole naye nga sinagenda mu maaso njagala okutumira abantu bano wammanga, njagala okutumira omukyala ayitibwa Jamwa mukwano gwange omulungi ennyali London ampeereza message naŋŋamba program eno ajagala nnyo nentumira nenkulisa manager wange abadde afiiridde mu kabinje Robert. Mukama mulungi yeebale kuwonya kufa kubanga simanyi kye nalikoze nga toliiwo era njagala okutumira omwami gwe bayita Wamala Kasangwawo Kadda e North London nawe nzizemu okutumira weebale kwagala programu eno nentumira olwo omwami gwe ngenda okutumira tamanyi lulimi lwenjogera naye bwe nayogera amanya gajja kusanyuka ayitibwa Hazem Hosni ali Egypt Cairo. Hello Hazem, thank you for watching this program. I know you don't understand it, I have to translate. Anentumira mwami ayitibwa Kitonsa ne wine kati njogedde bulungi wine. Kale ngenda genda maaso ne program eno naye njagala okuddamu okujjukiza mmwe mwenna abantu abalina omuzogo gena nga mwono n'amanya g'abannammwe. Program eno batwesibako Sheikh Zayed era gwe omukyala ayitibwa Naisanga Evelyn agenda mu maaso ku mpewo ng'oyo ono n'erinnya lya omuntu oyo mwami wa kitiibwa Sheikh. Lekera ogenda ng'oyogera by'oyogera nga tolina bukakafu kubanga ojja kukwatibwa. Buli kyogera ku mpewo buba bukakafu era buba bujulizi obutasobola kukwekebwa. Bannaye twewala ekintu ky'okwonoona amannya g'abannaffe. Kale kasooke nsome obubaka butini bwe nfunye wano ku ssimu. Omukyala omu agamba omukyala oyo bateeka okuba omukyala Nalukenge, omukyala oyo bateeka okuba
balina bye bamukweka ye Madam Zawede Janat Nakaziba owekayunga agamba nti bba wayinza okuba alina bye yakweka byotomanyi ate nga basajja mubikola bulijjo naye simanyi osanga Bosco naye anakuba n'atugamba era omukyalo omulala aweereza message n'agamba oyo omukazi nebba babuzaabuza oba babuzaabuza ki kale kasita mwe balabi era mwe muliwo okujajinga ne wabaawo omukyalo omulala ndowooza bwobubaka bwe nakafunako kale abaala bali ku lutimbe tubeebaza tukyali ku programu emwe namwatulire batuusibwako Sheikh Zaid ow'emutundu wali nga ku University y'abasawo era singa siye singa siri ku mpewo kaakati nga ndo bwe nabagambye omugenyi mulindwa atuuse omwami obwedda gw'empita Morgan kaye nga sinnabagenda wala ngenda kusaba beyanjire mu butongole olwaleero sebo nsaba weyanjire eri abalabe bafa ba ABS amanya go ne gyovudde nayanza nnyo maama okunzikiriza okutuulako wano mu studio yo abalabi ba ABS amanya bampita Muyanja Morgan yenze abadde ayogerwako mu programu eno abadde ayogerwako ng'omubbi omufere naye nsituse nzije okusobola okulongoosa erinnya lyange n'ebyo ebinjogerwako. Okay, tsanso kulaba Mami Morgan. Kakati nga sinagenda mu maaso ono omukyalo omumanyi omuyita otya oyo omukyala sina bwemuyita naye babadde bakwano gwange famire yaabwe babadde tebakyali okusinziira ku bye bankoze nsuubira tebakyali era munze empulira nga tebakyali kubanga si kimu si bibiri. Okay, ogambye babadde bakwano gwange nga muli balirwana ndowooza okusinziira ku bwe yannyonnyola distance si nnene ntono nnyo ndowooza okuvanga wano ne ku gundi wali ku tawo wali musula ganda yennyama n'oli omwami omumanyi n'oli omwami mumanyi maama wamumanyi otya oyo omwami okumumanya mukyala Nalukenge yaŋŋamba yagula ettaka ekakiri naŋŋamba naye poloti gye yagula bagiwanyisaamu ne bamuwa endala naye nga teyeekakasa oba gye baamuwa ntuufu gyeri naye nga teyeekakasa oba ntuufu singule kwegamba ng'agamba poloti gye yagula ndala ne bamala ne bamuwanyisaamu eri ne bagimuggyako ne bamuwa endala kuba eri yali wansi kati ne bamuwanyisaamu ne bamuwa endala sayidi endala okuva ku eri naŋŋamba naye takakasa nti eno yenkana n'eri gye baamuwa ng'ayagala ogenda omuyambe engeri gy'okola mu by'amataka opime ndabe poloti ewera ngeri n'afotokopinga ne agreement ye ng'agamba na agreement gye baamukolera basigala ku eri enkadde wanawapye baamuwa tebamuwa agreement nki ndala n'afotokopingamu ne mugamba naye ojja gifotokopingamu ojja jimpa kuba we yabiŋŋambire nali ŋŋenda n'agifotokopingamu era n'agireeta era agreement ye fotokopi njirina yajimpa before nga tannaba kuŋŋamba byakugendayo n'agimpa kuba nali nkolagana nabo nga nze nsuubira nti bantu bange mu bantu bo ate muli balirwana era mu bizibu byonna ebyabeerangawo nalinga wamu nabo n'omwami Mugisha Bosco era ebyo ebizibu yafuna ku bizibu ne bamusiba bamusibiraki buli amu bamusiba yafuna ku bizibu ne bamusiba naye nze nakeranga ku makya n'oyo omukyala bingi bye nakola oyo byamanyi kyeva mpulira nga nina obulumi ku mutima eri abantu abo bingi bye nakola oyo byamanyi kyesijja kumenya kimu oba bibiri oba bisatu naye nga ne bw'aba abyeganye mu mutima gwakimanyi kituufu nnyabo ndowooza sigaana Morgan twali bamukwanira nga tukolagana era bingi byabakoledde era bingi byotukoledde naye bwe twali tukwatagana ku kyokunkolera ettaka twateeseganya nti nno mu bingi byotukoledde olitwala mu ttaka lyange kati kale kanfuge programu yange kubanga ebigambo ebyogeddwa bingi era nga Morgan bw'abannyonnyodde azze kulongoosa linnya lye olw'ebyo ebigambo ebyamwogerwako nti mubbi mufere era
yabba ettaka n'ebigendera ku kakati mwami Mogani wanjima ekikuyisiza wano olwaleero first of all nkwebaza okuba nga okkiriza okujja naye ensonga ekumpisiza omukyala Nalukenge agamba yakuwa ssente emitwalo 43 jijja jitya yakuwa emitwalo 68 omugobere ku kyapa kye yetongole ku mwami Bukenya nakuwa emitwalo 15 ejjo kukola ku mirimu egyo kituufu kakati mama esente zayogera emitwalo 8 mwemeka mwesatu ali nze njigasse 68 ne 15 ya nga bwozigasse ne gibe emitwalo 86 mwesatu 83 si kituufu ekituufu kiri kitya yampa bwengattagatta sente ze yampa yasooka nampa emitwalo 15 lwantwala ewa muzeeyi oyo olatandisa okuwa kuzogoba ku kyapa lwantwala ewa muzeeyi oyo mupimire mu poloti nenjipima naŋŋamba tusimbe n'amaki n'amayinja era ne tusimba amayinja buli nsonda bwe twavaayo ne mugamba naye kana akapapula kasobola okubula ne bwe babala akantu ako nga bwe kakoleddwa n'oba ne fayiro eyo tesobola kola ki kubula kyava ngamba neyanziza nnyo neyanzeege era mbadde nsaba eyo fayiro gwe mwennyini gwoba okintwali okikola n'akwata emitwalo 10 n'ambuuza kinaakolebwa sente nga mmeka konze emitwalo nga 6 n'akwata emitwalo 15 n'agimpa nga ngamba ampadde sente ezo mbaleko fayiro eno n'okuneebaza kyenkoze eki kyemukoledde era ne mugamba neyanziza tezaaliko kuteesa tezaaliko kutegeeragana yakuwa buwi yampa tewazimusaba nakuzimu saamusaba sigamba nti namusalira nti mpa sente bwe ziti ompulira maama yampa buwi ye nga ye anti wooli kituufu saamusalirako saamugamba ogenda kumpa sente bwe ziti wabula ye yakwata sente naŋŋamba zino sente nzikuwadde nkwebaza olw'okuba onkoledde ng'asiimye ne ku sente ze yampa nga kwe nina n'omubalira fayiro eriwa eno ontegedde maama era olwagenda nenjibala nenjimuleetera ewuwe nenjimulaga ewuwe era fayiro yajja nayo wano kati naŋŋamba nti bino ebintu nze sibimanyi n'alisabye byonna gwoba obinkolera kuba saagala biwa abantu balala ne mugamba ekyapa kino bwe kubakola kyapa ng'ekyapa nga simanyi mukozi meka yeeza naakusaba ne process yakyo eteeka okumalako emitwalo nga 6 nga nze mugamba naye omukozi nze nkugambye kyapa sente ze kiyinza okumalawo naye omukozi sente zanaakolera simanyi era simanyi zanaakusaba kuba sagala tudde mabega njagala tutambule nga tugamba nti ebigambo bikwatagana yali omukozi ompulira kyennyonnyola maama nti naye omukozi simanyi sente zanaakola ki gwe wali oyagala yaba akikolako era ye yali akikolako sina mulala gwe nali mmanyi simanyi sente zanaakusaba naŋŋamba ambadde njagala gwe mwennyini gwoba okola ki gwoba obintambuliza kubanze sina gwe njagala kulaba konzoke kale tekirina buzibu era yasooka n'akwata emitwalo 23 n'agimpa n'addamu nampaawo sente endala nonyeza olupapula lwange kuba bwe yampanga sente naziwandiika nampa emitwalo 56 mu 13 mwafuna ne ku yampa emitwalo 56 mu 13 nzimanyi bulungi anti era wadduuka yo change era mbadde nsiba mbadde waliwo eyankubira simu ndowooza nga ye asuubira nti nze sente ezo ngenda zeewakana ne mugamba no sente ze sizeewakana yazimpa wadde tewaliwo ndagaano teryawera yampa emitwalo 56 mu 13 tugende mu maaso kati bw'amala okumpa sente ezo nga zonna azimpadde bwatyo naŋŋamba muzeeyi oyo amuli bubi ayagala mutwala ku poliisi oli ayagala kyapa muzeeyi wali wagala tekusiba gayagwa wakuziza awo wange
kati ne mugamba nti kankubira omuvubuka gwe nawe ebintu bino bikolako mugamba alete ekyapa kyani kya muzeeyi nenkuba simu nga teriiko enkeera mukyalo Nalukenge yankeera ku makya kati kankusaleko ekirimi emitwalo egya 5,6,3 wali oziwadde oli omwami nali nziwadde agenda okola ku mulimu gwoyo ate nga ali tasobera mitwalo nkaaga zino za lands office ye leba nga tanaba kwogera sente ya ate oyo nali simugambanga nti omwami akola ku bintu ebyo ayagala sente bweziti kubanga gambi nali nenkolagana naabo omwami yali ayagala sente meka yali asabye emitwalo 9 ngono tomugambye saamugamba okay ompuliriza bwenna kuba esimu nga teriiko nemugaba esimu teriiko kumakya nankeera kumakya nangamba muzeeyi yantutte ku poliisi ayagala ki kyapa nemugamba tisoke esimu y'omuvuka teriiko naye katugende ewuwe tumulabe musabe ekyapa ekyo omuvubuka ng'abeerawa yali abeera Busiika okay nenteeka oyo mmotoka nenvuga nengenda e Busiika nayitira Kawanda Kawanda waliwo omuzeeyi gwe manja sente zange we nayitira kyekyampisa Kawanda sayita gayaza kati nenyimirire wa muzeeyi oyo njogere naye kubanga ennaku ze yali asuubiza okunsasula zaali zituuse bwe natuukawo n'oyo yaliwo nenjogera naye muzeeyi nangamba angumiikirizaamu nkusaba ongumiikirize mbo natuuka ku Sande ngenda kuba nkuwa ki sente nenkwata emmotoka nenvuga nenkola ki neweyongerayo bwe tutuuka e Busiika omuvuka tetwamusangawo n'omukyala teyaliwo nembuuza neighbor aba wano balazewa nti ndabi bakkirira eyo nenzira mu katawuni waliwo omukyala we waakolera nemubuuza namusangawo waakolera nangamba simanyi gye yalaze yakedde ku makya n'atambula simanyi gye yakoze eki gye yalaze konzo nti nemugamba ono manyi tugende simu bw'enaaba ngifunye nemukubira bwe naabezzeeko nemukubira nja kumusaba ki ekyapa ekyo ekyapa kya muzeeyi okiweeyo ekyamuzeeyi si ekyamuzeeyi olwo ekyamuzeeyi kuba muzeeyi baagala mutwala ku poliisi amaleyo ngende maaso maama soka olindeko nyabo ekyabatwala e Busiika olwokuba wali oyagala kyapa kya muzeeyi ekyamuzeeyi ono nali mmaze okkimuwa ng'ekyange kyafulumye okumuggyako ekyamuzeeyi ono nangamba weereza emitwalo 4 registra sayininge basitampingeko ne stampu ku kyapa kyo muzeeyi ono okutuuka okaya n'okugenda e Busiika ng'ekyamuzeeyi ono akirina nga muzeeyi ono amaze okuyingira ensonga nga tumaze okuva eri gye wakimpa kubanga nze mbeera kakiri ate bano balinaasa nabo baamiriraano gyabwe kati awo simanyi kigenda maaso wakati bwe baba bakolaganye nga nze ekyapa kya muzeeyi kyenjagala omwami gundi ayogera ota Morgan omukyalo ono agamba bwe mwagendera e Busiika mwali mugenza kukima kyapa kye muzeeyi ye yalina ekikya muzeeyi nze nali nkyakirina mu nnyumba nga muzeeyi sinnakimuwa naye nga ono yakituma mukwano gwe yansanga nawe mu nnyumba n'akireetera mu mmotoka nankwasa ekya muzeeyi nangamba nti ekikyo bamaze okisalako kati olwo nga mulindye nti muzeeyi ayagala kunsiba kuba ndaba ekyapa kiruddeyo ate saagala muzeeyi amanye nti no waliwo goziriini aliwo kati ekya muzeeyi bwe nkikwata nenkissa mu nnyumba neŋŋamba ekyange yagamba kiwedde okusayininga ne ssente nenzimuweereza ezisembayo era olusembayo nga mulemeddeko lwanteeka mu mmotoka tugende e Busiika tunone ekyange kale kakati maama ekisookera ddala kye naalisabye kubamba mbadde nzija ntudde wali nsanze mutandise naye mpuliddeko ng'ogamba nti twandibadde twogera amazima ne kati nze nsoberwa nnyo oyo mukyala mukulu ansinga emyaka nkuzaala n'okuzaala tonzaala emyaka gye nnina tonzaala neewuunya bw'aba ayogera ebintu ng'ayogera abikyusa in fact mbadde tudde wansi nempulira ekintu era nsese kuba mbadde n'oli omwami nsese ng'agamba obadde obuuza ekya ssente
Milioni 3.3. Aha. Nsesenga agamba nti nze simuwanga ku milioni 1.3. Neseka. Nagamba yampe emitwalo 8 gye nawola baawe. Ate ne mala n'okubira mu baawe simu nagamba nti ate namuwola kakadde. Era nakamwa nakanziza. Kati neewunya abantu abakulu nze gwolaba sirina sente ninga bwendi. Ate ngezezzaako okuyimirirawo ku lwabwe. Neewunya ebigambo ebiba bibafubutukamu ng'ate bijjudde bulimba. Kubanga neewunya in fact nabadde ku YouTube ng'omutwe oguli ku programu ene yandiko eri omusajja yanzibe ettaka. Era gwe mutwe. Madame Neewunya. Era baluwa kye yali esoma. Kakati maama kekyo nkiveko kangende kannyonnyole kino kyonnyonnyodde. Kubanga lwaki njogera ebyo? Mpulira obulumi bungi mu mutima gwange. Ku Nalukenge kaŋŋambe ne famire ye. Lwaki mpulira obulumi bungi? Ku kya milioni 3 kye mbadde mwogerako nze nayimirirawo neewunyiza ng'omukyala agambye nti baakima kaadi kiro. Mogani nsaba nkubuuza ekintu kino. Bwe mwali muwolagana ne bba wange milioni 3 n'ekitundu ekintu ekyo nakirimu oba milioni 3 nakirimu nakimanyaako. Maama nyinza okuwayiriza. Nedda twogere mazima. Omwami eyawola eyankwasa sente ezo nga kubanga bano bankwasa kaadi oli nankwasa sente kubanze nali wakati. Bano bakwasa kaadi ya wange nawe oba wakati wange ne bba wange. Ono yali waawo sawa. Nalimu. Nakirimu ekintu ekyo. Omwami oyo yankwasa sente. Simanyi oba essimu ye kweri oba teriiko. Ne singa kisoboka n'omukubira simu. Kuba ye bamuyitani Edward. Bamuyita Edward. Ono amumanyi? Amumanyi kubanga yamulaba. Agamba atya nti kadi baji omubuuze kadi baji kimasawa meka tagamye nti baji kimakiro. Mama kadi baji kimakiro. Madamu Ana. Ensonga enkulu gye mbuuza. Mogani yaŋŋambako nti ekyapa kyange kyafuluma oba teyakiŋŋamba. Kasita kimwebuuliza. Madamu Ana. Era wagambako muzeeyi ono nti ekyapa bakibbidde mu mmotoka wagenda okukyogera ng'ekya muzeeyi tetukirina kye babbira mu mmotoka ky'ogamba kyali kyapa ki? Muzeeyi sebo njagala oyogere ebigambo bye nagamba nti muzeeyi ekyapa kya mama Jjuuko kyawedde ne bakibbira mu mmotoka. Nze nkugamba nze nga bwe nayogedde ndi musajja mukulu. Lowooza okunona tujje paka n'okujjayo ekyapa ewoono. Gwe wannona awaka. Kituufu nze nakunona. Naye mu mboozi yo mwalimu ekigambo ekyo ng'ogamba twagendayo oli ne simusangayo ate oluvannyuma n'ategeeza nti ekyapa baakikola ki baakibba naye kati ne simanya kyapa kikyabbibwa kubanga ono nze ate kikyo kirina. Yali tannabagijjayo yakirina. Ante ngamba singa ekyo kyekyabbiwa singa tokirina. Naye ng'embeera eyo yaliwo kubanga n'omwami gwe twali naye Mogani yakugamba ekyapa kyabbibwa. Mu mmotoka. Kale kati embeera eyo kasita tuli kiki ekyatuleese wano kugonjoola nsonga kuziraba kulaba nti maama waffe ono kasente nga bwe nabagambye ak'abakyalo oba aka buli muntu kakolebwa mu mbeera eteri nnyangu. Senga tukomyawo oba okola omulimu gwo ne guggwa obanga gwe wasalawo nti omuddiza ssente ku bibiri gw'olaba. Muzeeyi nzijukira olunaku lwe nakukima ekigambo kiwasinga okulumiriza kubanga kanzireko kati n'emabega. Okukima muzeeyi waliwo olutalo lw'amaanyi okukima muzeeyi. Muzeeyi alina ekintu kyatayogedde. Okukima muzeeyi ono omukyala ew'omwami oli gwe nali majja we nayita ekawanda nga tugenda ebusiika yaddayo enkeera oyo omukyala. Wali omumanyi omwami kitegeeza? Anti bwe yali antwala bwe yali agenda ebusiika yampisaawo. Sooka omaleyo ndyoka embuuza ono. Yaddayo enkeera n'amugamba oyo omulaba oyo mutabani wange ndi maama we muto oyo mufere mubbi era tomuwadde nusu 10 kuba akubba bubbi oyo mubbi mufere. Ono yagamba omwami oli? Ng'ono omukyala yagamba. Gwe wamulaze gwe ate? We nayitidde kuba saamu omulaga namumulaga wabula bwe nayitirawo nenjogera n'oli omwami ng'ono ankola ki ng'ampulira kuba saakirina amukwekengera kwonna. Omwami
nankubirirawo simu kuba yali angambye nti jja kujja ku Sunday nkufunire kuki ku sente omwami nankubirirawo simu nangamba omukyala gwe wabadde gwe wayita wano naye aze nangamba ebigambo bwe biti ne bwe biti ne bwe biti naye nze ku Sunday mbadde njagala okole ki ojje ngera programu yaffe bweri kubanze ebyange naawe namala binoonyereza nga bwenjagala konzoke naye aŋŋambye nti bw'onooba ojja mukubire ki esimu naye mukubire oba simukubira konza akiri fayini mukole ki mukubire bwe lwatuuka ku Sunday omwami nankubira essimu naŋŋamba ng'oluddewo wandiyanguye okujja ne mugamba nasuze Luweero ne ndi mukuba nkola ki nanziramu nambuza omukyala mukubire konze mukole ki mukubire ko ye naye bw'otuuka saagala olage nti nakubidde essimu ng'agamba okubira ono gwe bw'otuuka laga nti sinakunyega konze kaale tewali buzumuzeeyi kati emabega kaawo nina obutakkanya bwe nafuna ewange ewaka nga bwe gambye nti mbaddewo ku lwabo bwe babadde bafuna obutakkanya bonna awaka ng'oyo ampoleza omwami ampoleza nembaga banenedda abantu abakulu bino na bino na bino era ye pressure nnene gye nateekawo ng'omuvubuka oli ammanja ssente nennemu okayire nnyabo kubanga ndaba tukola ki tukolagana okiwulira waliwo n'olwasembayo kubanga Nalukenga alabika ayagala kyegaana waliwo n'olwasembayo lwe batabuka olwasembayo nze okubatuula wakati nali Luweero omwami nankubira simu naŋŋamba nga bwe balwanyi Bosco era naŋŋamba omukyala apaakinze ebibye alunda enkoko ayise n'agula enkoko azikole ki azitunda nenkubira oyo simu naŋŋamba mukubira simu anti ayagala kwewakana omulayi abadde ayakwewakana nti nze siyingira situla wakati waabwe kyenjagala okujjayo ekyo kankiveeko bwe nafuna obutakkaanya wange maka nina mukwano gwange kwe twava obutakkaanya nze ne mukazi wange nga buva ku mukwano gwange mukazi wange bwe yalaba nga ntabuse nnyo n'ayita oyo olw'okuba ndaba nga bantuuza mu nsonga zaabwe kwegamba muvudde emabega yonna nga mukola ki butereevu n'ayita oyo atuule mu nsonga zaffe kati simba wakati obadde tukyali Kawanda olwo kati mbadde nja nsooke kino ntuuke ku kyekawanda kale anti olw'obudde mbadde nsaba otunnyonnyole Kawanda kyali kitya era bwe muvaayo ne mutuuka oli omuzeeyi n'afuna ekyapa kye ate kiri ekyebabidde mu motoka ne kibula kati bwe tuva e Kawanda nga tukyankalanye ne tugamba ne ŋŋamba muzeeyi oli ne mugamba muzeeyi ng'oyo agamba amanja ekyapa ekya muzeeyi amanja ekyapa ekikye nengamba muzeeyi njagala nkwate sente ze nzimukole ki nzimuwe kubanga ebigambo olwo omuvubuka oli gwe natabuka naye awaka eyatabula awaka ng'alina ebigambo bingi byaŋŋambye ono byamugambye naye nga wate olwogoba kyapa kati we yabiŋŋamba nempulira bubi nnyo ne mugamba oyo sikyalina mulimu gona gumu gwe nkoze eki era njaga kuddiza sente zo muzeeyi bwe yakwata bwati mu nsawo sente zange azigyeyo ngazikute bwati mukono owekawanda oyo namugwira nazikwata muzeeyi namugamba maama tobanjanze obanje oyo linda nzimukwase olyoka omubanje nemugana nenze nenjogera nga nesigaye mati ku motoka neŋŋamba naye nze neewuunya bw'oba omuntu omukulu ng'oyogera bya bulimba oyo nambukira nangwa mu bulago muzeeyi naŋŋamba tomukwatako kuba agenda kusiba era saamukwatako nakola bwe nti muzeeyi ye yamunzijako ng'ayagala kutuka yangwa mu bulago nga ntuga muzeeyi ye yamunzijako nga nze nkoze bwe nti emikono ng'oli mukambwe oyo madamu Anne ndi mukambwe naye gwe weebuuzeemu ekyali kimungwisa mu bulago kuŋŋamba nti simubanja ng'ate yaŋŋambye ekyapa kyange kyafulumye nga mbadde mulabira mu kiti ky'omwana gw'enzaala oba omuntu ow'amazima ennyo ate okuyimirira mu bantu nanga nti tolina ky'ommanja obusungu bwampitirirako nga tuli e Kawanda obusungu bwampitirirako nempulya nga njagala mulumeko ekifi naye nali ekyampisa e Kawanda kyakugamba nagenda e Kawanda muzeeyi bwamugamba muwa $5,000,000 atambuza process y'ekyapa kya muzeeyi atuula ne mukwano gwe Toofa amugamba nti nkubuulire ngenda kuddiza maama Jjuuko ssente ze ku $5,000,000 bwe bazimpa
nze muteekako tofa amulinnya amanda nti bw'afuna $5,000,000 nkimanye olw'essande tumanya nti nno agenda kufuna $5,000,000 nga muzeeyi bwe yayogera nga mpulira olw'essande olwatuuka nakuba amasimu g'oyo gonna gaabula nga tegaliiko ne mmanya nti Morgan yagenze kufuna $5,000,000 yagambye ekyapa kyange kyafuluma ate agamba agenda kunziriza ssente ate olunaku olw'okufuna ssente agyeko amasimu kyekyannumbya muzeeyi ku balansi gwanaawo ono wakiri banzirizeeko akange nze negobera ebyange era kyagana ne muka muzeeyi ssente yaziwamba bwe twabikaayaniramu ssente yaziwamba n'azisigaza naga mugende musootinga ebintu byammwe n'ebyettaka nze sikyabyagala kaakati y'ensonga etuleese wano ensonga enkulu nze madamu Anne ndeese wano Morgan teyeegaana nti saamutwala kuntambuliza kyapa transfer form yazisayininga fenna twazisayininga ne tuzimuwa teyazitoola zimpanga bwe yampa fayiro ate yaŋŋamba ekyapa kyafuluma nakyo teyakimpa kakati wakati awo madamu Anne beera nga yeggwenze kakati Morgan ebigamba nti biwulikise kati ekituufu kiri kitya transfer form okyazina ekyapa tekyavaayo omukyala ogenda muwa ssente ze kakati madamu Anne omukyala sigenda muwa ssente ze ate lwansonga kyala olw'ensonga bwe nali omuvubuka oli bwe yali asasula $2,000,000 bwe yali asasula $3,300,000 muvubuka ki Edward eyali awabba wono yali tawa bbaawe kale fine yali awa bbaawe naye baaliwo bonna aba no era oyo omukyala yaleeta kaadi teyeganya yakkiriza ompulira maama era bwali kumakya ssaawa 5 si kiro ng'omukyala bwagamba omuvubuka n'akwata ssente n'azimpa nekwata ssente n'eziwaabwe era bwe mbagamba nti omuvubuka ntwala ku poliisi ansiba oyo n'akwata $1,000,000 asatu n'azimpa ng'omuvubuka mbagamba nti ankola ki naŋŋamba ekigambo nti yaŋŋambye zino zaalina baawe saamulabako era saayogera naye wabula bw'amala okumpa ssente nenjagala nkubire baawe essimu baawe n'agana okukwata ki essimu yange n'ensirika oyo mukwano gwabwe n'agamba kyenjogera $3,000,000 sikyogedde lwaleero kitegeeza obabanje $2,000,000 muzeeyi ekigambo ekyo wali okiwuliddeko nga tuli ffenna oba sikyogerangako sikyogedde lwaleero yakyogera muli babiri oba noono yaliwo twaliwo kuba twali tutuddewo oyo kati bwe yakyogera bano bakkiriza kati nzero yampa ekyapa ebyo yabyogera nabyogera sibyogedde lwaleero mwali babiri mwekka oba noono yaliwo twaliwo ffenna kyembuuza ti bwe yakyogera ono yaliwo oba mwali babiri twaliwo mu maka g'omukyalo ono nga tuliwo nze n'omukyala ne muzeeyi ono n'akyogera bakyogera naye omukyala yakiwulira ono yakiwulira nga boogera ku ssente ezo prosesi yaliwo yali yakunoonya nze ekyapa kyange kikole ki ate ne batabuka n'ebyabali ebyekawanda kitegeezaawo bino ebyabano tetwabitunulamu nti oba omubanja oba tomubanja oba biri bitya ate madamu Anne kakati kiri bwe kiti kubanga nze okusinziira bwe ndaba ebintu bino okusinziira bwe ndaba ebintu bino transfer form ozirina ogenda zimuddiza omukyala nzirina ogenda zimuddiza oze nazo okay kakati ekyo kimu transfer form ogenda kola ki kuzifuna ekyokubiri ogambye togenda kumusasula njagala bansasule ssente zange naye Morgan tubeere feya oli musajja mulokole osabira mu kyaki ndi mukazi mukatuliki Morgan nali nkuwadde ku $1,300,000 mama njagala okyogere mu maaso g'abantu bakubire bba wange essimu nyabo bw'omukubidde agambye yampa ssente mmeka bba wange yankwasa $800 bwali bw'etaano nenkubira Morgan essimu ne mugamba nti ampadde $800 Madam Anne bwe nayogera nga tuli awakabana nga njogera $3,000,000 muzeeyi nga bwagamba nga we tuli ffenna
Madamu Anisubira omuntu ayogera ekintu kyotamanyi osobola okwesika. Nange kyembuuza nti kyembadde mbuuza muzeeyi naye takinnambulira. Mwogere mazima. Bw'aba yayogera nti abanja miliyoni 3 n'eziizo. Mwogere mazima. Muli ne muzeeyi wakiwulira gwe. Madamu Anne muzeeyi bwe nagenzeeyo okumugamba ebya pulogulaamu eno yaŋŋambye jjo nga tuvudde ku pulogulaamu eno nti Morgan yamugambye nti atubanja miliyoni 3 yampa n'akakadde kamu n'emitwalo nti namuwa akakadde kamu n'emitwalo 3. Muzeeyi akubuulira ebye namuddamu namugamba nti sikimanyiiko ne miliyoni 3 sizimanyi naye nkimanyi nti Morgan namuwa emitwalo 8 ze yali abanja bba wange. Madam Anne. Ate ekyokubiri Madamu Anne akakisa kampe bweti. Nti mubuuzeemu nti bwe yali atandika okutambuza ekyapa ssente ezo zaali ziwolaŋŋaniddwa ze baali beewoze ye ne bba wange benkolagana yange naye neya bba wange naye bya bba wange naye okiraba era mubanjiza emitwalo 8 yakinyingizaamu ng'omukyala bw'ogonza omwami naye bwe yali atambuza ekyapa waliwo enkaayana yonna oba waliwo okundaga nti no tulina okusasula ebbanja ly'omuntu atubanja. Madamu Anne mukyala Bosco yagambye nti ye tamanyangako nti baawe namuwola ssente. Bwe twali tutudde ewooyo twalinga wano bwe tutudde sisuubira nti nsobola okwogera ekigambo muzeeyi oli n'akiwulira abali wano wakati nga temukiwulidde okiwulira maama. Ekyokubiri ekisinga ddala okunsobera mu nze y'okumira ne yeewakana nti yampa emitwalo 8. Omuvubuka yatuwa ssente waali simanyi na lwaki kuba ye yali nze naliwo wakati awo oyo n'akwata kaadi n'agituwa gyagamba nti twaginona kiro bwali misana saawezi. Morgan kyeweesibako ekyo gannabawa kaadi sijja kigaana maama wulira naye nzikiriza nkubuuza nti Morgan mu kuwolaŋŋana miliyoni 3 pulogulaamu yammwe nagirimu ng'owolaŋŋana gwe ne Bosco bba wange n'oyo omusajja gw'ogamba nali mu nkolagana yammwe. Pulogulaamu ya ssente ezo wagirimu. Lwaki wagirimu? Bwe nzijanga nnyombera ssente ezo gwe mwennyini waŋŋamba nkeere ku makya ogenda kulaba Bosco. Bwe nakeera ku makya ndabe Bosco wampa buwi ssente tewaŋŋamba kigambo kira wampa buwi ssente noŋŋamba zino ze ssente ezisobodde okufunikawo. Morgan nsaba batuwa omukisa gumu bakubire mukazi w'essimu mukazi wo ali ewaka ne pulogulaamu n'agiraba. Omubuuzo olunaku lwe najja n'ennyombera ewo ne nkugamba nti Morgan nga nakubanjiza n'emitwalo 8 n'obba ekyapa kyange mukazi wo yambuuza n'aŋŋamba nti maama Jjuuko Morgan mwamuwadda ssente ne mugamba twazimwa n'aŋŋamba sikimanyiiko. Madam Anne bamukubire kisoboka bakubire mukazi wange yasituka n'okusituka n'alumba oyo n'amugamba naye lwaki bba wange temumuwa ssente ng'alina ebizibu omukazi ng'alumba oyo omukyala. Madamu Anne siti yaggwe ntya Katonda eyantonda mukazi wange tajjangako wange maama esimu njirina mu mutwe. Yes naye tajjangako wange kuŋŋamba nti oba kubanja wabula nze nkimanyi nti yeewuunya kwolwo nga tuyombagana n'oyo ng'agamba nti namuwadda ssente naye takimanyi. Kakati njagala okubuuza bibuuzo bibiri kuba kakati nze nkirabye ekiriwo ekiti essente zino z'ogamba nti wabawa ne ssente ono omukyala zakubanja zirabika zaagala kwetoololera ku ssente ziri. Kyenjagala okumanya nti essente ezo wagenda oziwa Bosco waliwo abantu bameka? Waliwo abantu 3. Ani nganze ndi wa 4. Okay waliwo 2 nganze ndi wa 3. Ani waliwo omwami oyo Eddie gwe njogerako eyaleeta ssente waliwo n'omuwala bamuyita Aisha nga waliwo ne Bosco n'oyo omukyala. Bantu 4. Aisha yani tomumanyi oyo Aisha tamumanyi. Okay temwakola ngeri ya ndagaano? No tetwakola ndagaano na lwansonga nga bwe gambye nti buli ekyali nabo nali nnyimirira wamu nabo nga buli kimu nnyimirira wamu nabo. Kati ssente ezo kozo zaali zaki wali owa bbaawe eggula mmotoka? Baawe bwe yavanga afunye ebizibu emmotoka n'etundirwa ku poliisi n'aŋŋamba baawe nti akola mu fisheries bw'aba talina mmotoka talina kyaba akola.
nga nze mbigamba obanga bba wange ebyo bbawo ye yabiŋŋamba ate biyingirira wa n'ebyange. Madamu Annie nsaba mpuliza ekintu anti tujja ku ssente zino kubanga Morgan agamba kyenjagala tutegeere n'abalabi baffe abali abali ku programu eno. Morgan agamba nti ye 83 ayagala zijja ku bukadde obubiri bw'ababanja. Kakati emboozi bwetyo bwegenda kubanga kiina kuba mu mitendera ebiri either kuwa ekyapa kyo oba kuwa essente ezo tewali shortcut. Si bwe kiri kuba toyina kola kikufiirwa. Kakati ekisinza okuntabula nange naye asika omuguwa agamba nti naye ababanja naye ate obanja bbawoona. Madam Annie kyeva ngamba nti sibanja bawoono yekka bwe nagenda bwe twaba wa ssente oyo omukyala yajjayo kaadi ssente ze naakabanja okufuna oyo omukyala yazikola ki yazimpa nze ssente bukyanga bazitwala ndi mu mwaka nga mulamba n'emyezi nga3 ekyapa kyakatambulizibwa muzeeyi ekyapa kyo twakijjayo ddi gwoba okyogera sijja kyogera nze ekizibu omulimu gwawe baali bagukola saateekawo nnyo notification. Madam Annie ku fayiro naye ngabo ku fayiro kuliko date agirina fayiro kuliko date naye roughly myezi emeka 3 myezi 3 mpozi nga tutandise okukayana myezi mingi emabega ngamba kukyanga omuwa ebipapula nti Morgan ngobera ku myezi ng'emeka emabega myezi guno omwezi gwa 10 tuli transfer form kubanga noze kubyata transfer form tekuli date tekuliko date naye n'ekyokubiri madamu gundi fayiro mwagiteekayo byonna mwabisketchinga ne gundi bazireete transfer zayogerako nazo bazirete kubanga tujja kukkiriza nti weziringa tetunazisomako bazirete tuzisomeko nazo tuzira. Kale ngenda kusaba manager wange abenga ndetita transfer form ezo kubanga tuyinza okukkiriza bye tutamanyi. Okay. Kale kakati bannanga balabi baffe abalungi emboozi mugiwulidde emboozi ekyayo kakati nange ntabuddwa naye soko kwatozekanye malenzi wono omukyala labe kigenda mu maaso naye nga bakyetegereza form ezo mwebale nnyo abampereza obubaka ku WhatsApp. Engineer Jimmy webale okuteesako ogambye entalo zino z'abasajja baziggyemu omukazi ate ne ssente z'omukazi bazimuddize. Oyo Engineer Jimmy webale nnyo obubaka obwo. Lydia Owerubugumu agambye nti mutumireko nkutumidde Lydia webale kubeera ku program eno. Omukyala oyo bateeka okuba balina bye bamukweka yenze Madam Zawedde Janat Wekayunga ndoza kale katugende mu maaso njagala tumbombe program eno kubanga era tetugenda bimalira wano ku TV abagala okuba amasimu nja kuba nsumulula line naye nga sinazisumulula transfer forms ezino. Okay nawe zetegereza Madam Annie nze nkusaba gonna etegererereze anti omukono gwo sigumanyi negwe guno nalabe baluwa gye wawandiika guno sigwange wano yenze wano wansi andi. Okay kitegeeza zezo babikola ki ne invitation form ezibakkiriza okujjako obuzibu bwa bufaananyi kubanga tebuliiko bwo bwali bugenze mu kompyuta oba biki oba tewatambuzaako kubanga nze bwe nali ntandika nagambye nti ndi mukulembeza emyaka naye ekintu ekyo tukyetaaga mu butuufu byatuukako eri mu ofiisi oba tekyatambula ebintu ebyo omusaveya gwe nali mbiwadde kubanga era n'ekyapa ekyo agambye nti okifuna nakubira omuntu najja mu mmotoka n'aleeta ekyapa lweyankera ku makyera kye kiŋŋambye kuba nakubira omusaveya oli naŋŋamba nzija ndi mu kibuga nzija era najja ngo yali wange bwe yatuuka nampa ekyapa ekyamuzeeyi okiwulira era nze mustopinga kimanyi nti ebintu ebisinga abirina nze namustopinga ne mugamba ebyo toddamu kukolako neki ng'oyo amaze okunkola ebyo kyenkusaba we yakoma baleete we yakoma nga bwe wamustopingira we yali akomye aleete we yakoma nga bwe wamustopinga kuba olubereberye twali tutukolagana bulungi ate n'omustopinga nga nkukyankalanyiza kati we wamustopingira ze empapula z'abaleeta. Kakati abalabi baffe abalungi ngenda kubasaba nammwe byonna mubiwulira. Of course teri muntu ayagala kufiirwa ensonga zino
nga bwe mbanyonyodde tezigenda kugwera kuno naye nabagamba ekintu kimu bwe tutandika omulimu era tufuba okulaba nga tugumaliriza buli omu abe musanyufu mu kiti kye omukyala ettaka lyaliyagala oba ekyapa kye oba ssente ze Morgan agamba tajja kufiirwa ssente ze nga bwe muwulidde bwe bijja bikola ki byogerwa omujulizi asinga okuba omukulu ye muzeeyi kamuguza ttaka era ebigambo ebisinga zabuulira nga byogerwa ensonga eno naye tenagenda ku poliisi wadde ku LC naye tugenda kutuula mu bintu bino tulabe nga biggwa era tuli bategeeza byaggwerawa ngenda kusaba abalabe baffe abalungi abali ku ssimu Regan mu control room oba nga ompaya amasimu nga 2-3 engeri obudde gye butukutte tube nga tuwulira okuteesa kwammwe. Hello? Kale saba naawe weebale kubeera ku program eno njogera ne mwami ani? Wanji? Sorry bambi network evuddeko nja kufunayo omukubi omulala. Hello? 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 Ndoza network si nnungi. Anaayitamu bannange nzikira obubajjukiza. Ekivulu kyaffe nga mukaga Freedom City. Ani webale kuweereza. Kale nnyabo njogerako ne mukyala ani webale kusiima. Mama Afuswa wane Nalukolongo ku Jite Center. Ennyabo Mama Afuswa obadde oteesa otya? Kyenteesa omukyala babimuggyemu. N'ekyokubiri bonna babe nga bakozesa mazima kuba tewali ayagala kufiirwa. Bwe kiri? Kubanga Morgan ayinza okuba nga ayogera mazima. Ate twaliyo omukyala ayinza okuba nga ayogera bonna bakozesa amazima nga gava ku mutima gwabwe kuba ffe ne banaatulimba ne banayogera amazima tetwaliyo. Bakozesa amazima. Ani nkwagala nnyo. Nange Mama Afuswa nkutumidde nnyo weebale nnyo kunjagala nakwagala program eno abe Nalukolongo bonna obatulabira katufunayo omukubi waffe omulala omu tube nga tufundikira program eno eyise mu ssaawa ze twali badde tukoma naye ebigambo bibadde biwanvu. Hello? 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 Wanji nnyabo? Kale nnyabo nawe gye bali kunsaba oyongereko ku ddoboozi ate ove kumbi ne TV yo. Wanji? Ennyabo? Okusinziira abantu bano statement ze bawa. Ennyabo? Oyo n'oyo omusajja Morgan byawoza mbu bano bakyusa statement bakyusa ebigambo naye ffe twagoberera puroguramu eyo okuva lwe yatandika. Ennyabo? Bano bye boogera ebintu bituufu Morgan mufere. Ennyabo? Mufere ate nga mumukwatirewo naawo nga tannadduka musajja baddukako. Munnange eno si poliisi. Anti ne transfer form zalina munoonyereza obufaananyi lwajje buli ate omuyinza okuba nga yagenze ku NASA n'atuta mu sayini zaabwe. Si photocopy eno original. Eno original. Mwetekereze nnyo oyo nze mulabire kugira yonna yakifere. Kale weebale kuba nnyabo. Mwegendereze nnyo nze naloga Juliana okubeeka buutu. Kale mukyala Nalwogo wekabuusu weebale kuba nakuteesa. Kaakati nga omukyala Mama Afuswa bwe yagambye ebigambo bino birina kutambuzibwa ku mazima. Era nga amazima ge gagenda okugonjola ensonga eziriwo wakati w'abana ababiri kuba jjukira zino famire zizze zikolagana bbiri ate mukadde kano zisattulukusa olw'ekigambo ky'ekyapa naye kaakati twebuuza ani okufiirwa tukuganye era tetujja kukkiriza naye tugenda bigenda paka gye biggwera tulabe nga buli omu omwami Morgan bw'aba yogera amazima era ng'ayagala yeeyubuluze ekifaananyi kye ekyampugira eky'obufere ayina okukikola nga yeetaasa era noono omukyala eyajja n'ensonga yo wano okujatula abe ng'ayambibwa bombi babeere nga basanyufu bagamba omulirwano gwokya bbiri oba kikwatagana n'ekibaliko bwe tutyo kale bannange abalabi baffe abalungi ngenda kusaba ekintu kimu Morgan njagala owumbewumbe mu bigambo ebifunze ddala ogwogamba otya tulyoke tudde ne ku bannaffe bano. Nze kyensaba Madam Anne kiri kimu nti nga bwomanyi mu mutima gwabwe nti bakwata ssente ezo ne bazitwala eziyiseeko omwaka mulamba n'emyezi ate nga si zange nga azimpadde bamulaba kitegeeza nange ndi kumugwa kuba bammanja babeere bakisa bakwate ssente ezo bazizze nange nja kukwata ssente zaabwe nzibawe
kubanga bo bennyini banjogerera Madam Anne bagambye bwayogedde nange kusimba bagambye nti sisula waka nadduka poliisi enkola ki ennoonya tosula waka okay nze wake wange nsulayo nina ka business kange ku poliisi wennyini kati poliisi ennoonya n'awaka we sisula byonna sibitegeera okay ebigambo mukyala Nalukenge byagenda anjogerako sibitegeerera ddala si bituufu oba ebimu bituufu ndi mubbi nina group zenkolagana nazo ez'ababbi sibitegeera kubanga bwabanga ddala yamanyita sina kyembabanja waliwo poliisi waliwo erosi nagano musasula ne mubba ddala kyekyamuleeta ku TV n'atampabira ku poliisi ekyo ekibuzo kintawanyo nkyebuuza simba wakati awo wenyine ekibuzo ky'obuuza kyembadde muleetera nsaba mukuwumbawumba era otwanukule mu kigambo ekyo ekyali kikusibye ogenda ku poliisi era obeeko nga program bwetambuddeko bategenda kukoma wano naye tuwumbewumbe kubanga nange oli mukyala munnange njagala obe ng'ofuna ekyapa kyo oba ssente zo Madam Anne omwami oyo ogamba nti nno mugamba nti mubbi ebintu ebyabadde binnuma ku mutima nabiwandiise mu bbaluwa n'embireeta era nkakasa nti byayogera ampaayiriza nze simugambangako nti mubbi nti alina bakolagana nabo ababbi wabula ekituufu manyi nti yatwala ekyapa kyange kuba namusasula nange akyafuluma ekyo mmanyi bw'aba tannakimpa yakibba naye ng'ebisigadde nze nabino nze byayogedde n'obufaananyi kuba twabumuwa nabo lwaki tebujjiddeeko nze Madam Anne sinnakakasa byayogera kwegamba olowooza nti bino biyinza okuba nga ate obufaananyi lwaki tebuliiko kiri kyayogeddemu n'agamba nti nno yastopinga oli omuntu gwali ogambye nti ani ono gundi amaze registra amaze okustampingako stamp ate n'ogamba nti atambuza ekyapa namugamba ayimirize ng'ate registra yamala okustampingako kati yali ayimirizaawa kale muzeeyi naawe nsaba nga bw'obirabye munnange bano baanozaala bazaale amagezi g'obawa tube nga tuva wano Madam Anne neeyanziza nnyo neeyanzeege olw'okuba tuzze mu musana n'abatulaba mwenna neebazizza okubeera nti abatukubidde amasimu mukoledde ddala omulimu omulungi naye ensonga gye natandise nayo nze nabagambye ndi mukulembeze LC muzeeyi kasooka atandika njirimu era ekigambo kyetutambula nakyo mazima senga tunaaba ab'amazima ne bayibuli egamba ejja kuba owaki ow'eddembe twagala nnyo amazima otambule nago mu mutima ate okungulemu era amazima senga tunaaba nti muzukulu wange oba mutabani wange oyo ataddewo amazima ameerufu noono teyandizze wano ogenda ku poliisi ono ye era nze yantegeeza nangamba nti ngenda eri kubanga programu ziringa kati abakubaganya ebirowoozo n'okufunamu solution mu ekyo kyetukola kyetuliko solution yatuleeta wano ne bwe tuba tetugenze ku poliisi waffe kwerosi zenduddemu bantu kuteeseganya era madamu waffe chairperson tulina mukyala nakawuka yagamba tuteeseganye tumale ebintu poliisi yo teyina kyekola ki naye nammwe mbalabye mufaanana ekkooti ki eyaffe wembeebaliza omulimu gwe mukoze mukama wange Morgan ne maama nze mbasuubira nti muddeeyo emitima oba obadde weebasenga mulimu akamnyenyeera gusumulule okuva lwe tutuuse wano kubanga oli mubadde eri mu byammwe gundi ayogera bino naye essaawa eno kati musumulule ekyo ekyabasiba buli omu atambuze ekintu kye n'omukwano gwammwe n'amaka gammwe gakole ki gaddemu gategeekera ero si kyetugamba kutabaganya nze ndaba nti wano sebo maama tuli ku erosi era n'abakulu aba TV bano bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga n'abatukubiddeko abatuuliriza nabo balina omulimu gw'amaanyi neyanzeege mukama wange tusinze bannanga balabi baffe abalungi njagala okwebaza Morgan omukyala Nalukenge ne Muzeeyi Bukenya olw'okubanga mutuwadde akadde ne musobola okubeera naffe wano ngenda basaba abalabi baffe abalungi tuwumbewumbe programu eno ku lwammwe tusobole ogenda maaso ne programu endala nga naffe bwe tumaliriza zino ensonga era ze nja okusooka okubanjulira ku naamwatulira ddako
wajje binaggwera oba gye byaggwera mubadde balabe balungi bannaye batumidde mwenna buli omu kiti kye mutumidde mbaagala nnyo muli bakabi musule bulungi mweraba.